po jako akawuwo. Ensesenkano eno etudde ku kitebe ky'ebyenjigiriza mu disitulikiti ewa Kiso ku disitulikiti ng'ab'e Wakiso bakulembeddwamu akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno ku ludda lwa Buganda ssentebe w'ebyenjigiriza mu Buganda Muyunga Stephen wano wasizidde ne yeebaza abaddukanya amasomero okukkiriza abayizi abatannamalayo bisale by'essomero okutuula ebigezo. Twebaza nnyo abakulira amasomero abafuddeyo okugumikiriza abaana n'abazadde abadde tebalina ssente zimala okulabika nti bakoze ebibuuzo bulungi nga tebabatawanyiza. Mu ngeri y'emu twebaza abazadde abafuddeyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okulabika nti abaana bawabwa ebyetaagisa byonna. Kino be mu kwogera kwe asiimye Obwakabaka bwa Buganda okuvaayo okolera awamu ne gavumenti eya wakati nga kyakuyamba ebyenjigiriza okukula kyokka n'alaga okusoomoozebwa okuli mu masomero agaakaggulawo omuli abasomesa okukyusakyusamu amasomero nga banoonya awasinga ensasula ennungi ko n'ebirala. Amasomero gaffe mangi naddala ag'obwannannyini tebalina nsimbi kituufu n'ensente zaasalika kituufu wonna zaasalika naye abasomesa abamu ku mmwe mufuuse mutambula butambuzi bw'okolako wano omwezi n'odduka n'ogoloka wali omwezi n'odduka n'ogenda okola kale nno kituleetedde obuzibu. Mugenda kutabangula mugenda kwonoona omutindo gw'ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kiso. Mbegayirira abasomesa tugumiikirize. Wano era wasinzidde n'akuutira abasomesa okwenyigira mu kwegemesa ekirwadde COVID-19 kubanga gye bujja bandisabibwa amabaluwa g'okubagema okudda ku mirimu. Mugumiikirize akaseera kasigaddeyo katono nnyo amasomero okutandika naye ekikulu byonna mugende babageme mulekerawo okutalaatala nguva muli noddamu mujja kuleeta obuzibu ate mufiirwe. Abamu ku batandisi b'amasomero g'obwannannyini balaze okusoomoozebwa ku nsimbi za gavumenti ez'okubabbulula nga bangi bandiwunzikanga tebaganyuddwa mu nteekateeka eno olw'akakwakkuliza okukola nga nnannyini ssomero ye muyima w'omusomesa agenda okuziwolebwa. Kino kyakusoomooza kwa maanyi eri bannyini masomero naddala og'obwannannyini okuba nti ensimbi zino be balina okuteekako kuba be balina okubaaga bagalanta eri abo abazitwala naddala abakozi baabwe olw'ensonga nti abakozi be tukozesa bakyukakyuka nnyo ate nga ebiseera ebisinga ensimbi zino zaali badde zirondoolwa nga tumaze kwetegereza mukozi bbanga kiri ono akola naye. Kakati mu COVID ono bwe yatuuka amasomero ne gaggalwa ate ezo ssente ezeewolwa tezaabasonyiibwa. Kitegeeza bateekeddwa okuba nga bagenda kusasula ssente ezo naye kati mu mbeera eyo nti basanze obuzibu bungi nnyo naddala kati nga gavumenti bwe yakkiriza okutandisako ku kiraasi ezezimu. Bano era batubuulidde nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe ekyabawaliriza okwegatta ku gavumenti eya wakati naddala mu nteekateeka y'ebyenjigiriza. Bwe tubadde wano okumiitinga DEO ne ttiimu y'aba wa Kiso yebadde omuzungu kyayita ground breaking. Kiki ekibadde kyetaagisa okusooka tusobole okukwatagana wakati waffe aba Buganda government ate ne gavumenti ya wakati kubanga ffena tulina ebigendererwa ebyawamu. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Kubanga Buganda yekulembedde mu byenjigiriza ne mu kuyisa abaana ne mu kusomesa.